buli muntu buli omu yeewuuza bibye olwona ebitanzo otambula ku social media mbu baakusaba famire y'omukyala ove mu busiraamu okyusa ofune eddiini endala okutwala mukyala waabwe. Just kituufu. That is propaganda. Abantu babitambuza butambuza just ekina ekyo. Ebyo bya propaganda bigambo bya nsi eno babitambuza butambuzi. Lwaki baba baagala okukyusa eddiini tebakyogeranga nako ekyo. Singa kijja gw'oli wiringi okyusa eddiini yo. Lwaki nkyusa? Lwaki nkyusa? Baba kusabye. Eka nkubuulire nze ng'omuntu ensi sigiraba nga ate buli omu bw'agiraba. Buli omu ensi agiraba bubwe. It's about faith. It's not about religions. Engeri gy'olabamu Katonda wo n'engeri gy'omukola ki? Gy'omukkiririzaamu. Bino abantu bye balaba bali mu kuteekawo babiteekawo olw'okwagala okwawukanya abantu. Bakozesa opportunity ya Eddy Kenzo and Fiona okwagala okwawula mu bantu. Naye omuntu omutegeevu yamanya nti Katonda gwe tusinza ali atya? Ali omu. Era buli omu oba osobola okumwagalira mu yonna gy'akola ki? Gy'agwa. Ku mukyala Nina Rose disciplinary committee yali ku disciplinary committee mu federation. Yavuddeyo n'agamba beetaaga copyright tebeetaaga ssente zojjayo. Nina Rose ayagala kwesimba ondooza naawe owulira ate tukyogera. Oza ayinza gaininga atya popularity ya Kalula? Kale ekyo tukite. Gwenga Eddy Kenzo ogenda kukola otya kubanga waliwo omwami yavaayo emabegakawo descending namwogedde iti n'agamba weetaaga ofuna PR n'abanga yayogerera federation mbu osusse okwogera buli ssaawa gwayogera ate nga federation erina okuba ne PR. Ajja atuyambeko mwami Sende. Ajja atuyambeko kuba ebyokwogera abimanyi. Ajja atuyambeko. Kale muyite bulungi abayambeko. Mwami Sende jangu otuyambeko ssebo nga PR ffe tuli babo. Industry ogiruddemu ogimanyi jangu ofuuke PR. You are welcome.